Mina bafulaba mbebo zo kwando ku mulimu ze era nga mbadde mu mbuuza ze Tamale mutubuulize yapondose bukyagamba nti tava ku nsonga yakkiriza Tamale Tamale wapondose. You don't know, and I've written this book. Nobody has resisted the humiliation like me. They humiliate them the next time they go back. My 10 year in battle. Yes. Why we should forgive? Yeah. Why? Because I was resisted for 10 years. Nobody, there is no Uganda who can resist like me. 10 years. We revolutionaries, we don't care about our lives and the families in many cases. My family has suffered. When I tell people that some of my children are not going to school under this government of Museveni, I defended, committed, reported, people cannot accept. Chitufu. I didn't have CGO, sentence CGO. Every source of money has been destroyed. It's only because I have a cohesive family. Yeah. And I helped many people when I was in the government. Kakati recently, never reviving a organic case. They failed to trace the technology misuses. Their argument, when they said it is a satellite system linked to the Russian satellite. Am I known to put it? Another one said these are fetishes. They hired a team, a joint team, Muyeso and military intelligence. They looked for everywhere. Bag and the waffle, they were come set in the they were going to be a new national seat, and the detectors, not what. They were gained up, Kumoto, and I can not you. So they concluded the Yamwe was. Very bagamba. Musajja bagamba. Ndabi Museveni. Ngakyusa CD. Many of them got still modern machine. One, the person who delivers those CDs to him must be a rich person. One, the one who Uganda quarter. Byama natabitunda kituufu ate akono utupira unatiki singa yangu atako nataka mukolo ubira unatiki ewangu kulibali na byo mulalo wetebiri abalalo banene bamwebota ye yakwatanga abantu ye bakwatanga abantu ku social media ga yabakwata omene cases zishikira but shishia TV okay kati baatu ndele bagamba we are reviving this organic issue. The Mirundi is going to Ngabo yatukola ki? Ghost block. Yes. Ajja kujikuba. Kubanga bali kurutirira abasawo tebajja. Abasawo bati expose. Bati tubaga mu minda jatwasanza. Nti amalwaliro yayogedde kirudu ne kawemba abalwadde ne batukamu. Mbalaba. I watched their meeting. They cannot deny it. Okay. Gagati ne bagamba we must make him a dispute and go to his village. That is impossible. My family cannot. The Mirundi family, apart from Mirundi family, cannot produce a dispute. At my level to be a dispute, Kakati, Obanga is options bayina. A fool or a coward nowhere who is going to benefit from this organic trade can pump a bullet into my over. Kubanga from political science batugamba nti if two people are fighting over each calls a right you cannot end lumugamba kino kyekiyange kyekituufu bahamasi bagenda kulekayo kuba Israeli bagamba bali wano waffe nona waffe wano wachi era kyo bisobola kuggwa nti botundu y'Abayisiraeli bageza okusinga Abafrika if the terrorists had attacked the Uganda parliament the president would say, blame it on the security. The security was lax. But the Israelis cannot deal with the Hamas that opportunity. Because by blaming the soldiers, you were justifying the attack. The attack. Whether the soldiers were asked or not, there is no justification of attacking the parliament. Okay. Era Abayisiraeli bakiyita the higher doctrine. Omulaba abavudde mu Kereziya oba abudde mu muzikiti gugwewo
Usanye okuvuga It's a higher doctrine, total destruction, irrespective of where the enemy is. So, kakati bano abasajja bwe babanga zemukako tubatekerezaamu naye nga tukomye okuba nti notukweri muzeyitamu tugende maaso bala okyayogera olaga lwaki anti nze mbagambe nti mwe tewali asobola kulisisitinga like me taliyo bwebajogera ekyakoma gwe bajogera ekyakoma but I've resisted for 10 years. I have never entered that president's office. No. Kubanga kyenalaba mu State House ate nali maze okutuuka I had left my office 2 months ago. I was arrested by predictinga and about Yamwe bajoga bivania namba ndi musajja mukulu what is here to die for emitwalo enkanga balina n'entandikwa y'emitwalo aga ata ebidiyita erefuti begifulatinga mu mmani nga nze ndagwezi ndi musiru ewatali 5 billion bazitutte tukimiriyete me serofimu hambofimu serofimu anojirikiti alifisa okukwekiti let me know you Museveni, but I believe it 10 years longer. My children, abana bangabali abomwako kumubawezeza. Ati twaina resources. That's what pains me. A man, did you recruit a district to join your government? Why do you want a woman who came, a beautiful, with your leg, go back to report? Bayina arrogance. Bayina obujozi. Nti bo bali selfish. Abaana baffe bamese abaabo bakapu. Boyina abaffe si baana. But bo balokole. The Bible says God created us in the same image. Yeah. We are all how God. What never goes abavubuka bano bali nga bataano. Are you building a future for your children? If they don't change, humiliating the people, vanquishing the people, we shall have a worse situation than Rwanda gives. Are you sure? Yes. Omusajja ababyanga lumukaka n'omwavuwaza naye nga gobya oluguudo gwe n'okola ebizimbe abaana be byababulira obimanyi ange erimu maka gaffe mukimanyi muteekemu ebyuma. For me I shout. But do you know abasirisa abaliyo abajogeddwa abasirise nti mujja kutuuka ekiseera nga ne muhoze mwamujo ne mukuba mu mawulire gamu ani nga mutajooze balenzi mmwe. Do you have a future? Are you building a future for your children and grandchildren? Because nobody can tell you that it can be in power perpetually. It's so political power is compared to a soccer pass. It can be intercepted. Bagolo bayiva omupiira walibeera olunaku nammwe ne mudduka ne baga nti empuuta bwebeera mu nnyanja ekuba amaato g'abavubi naye temanya nti amaato gekuba ge gagenda okyokyakuka zenkwe zigenda maato g'abavubi getobera mu nnyanja. So for me I tell you, for me I know what I've gone through and I'm resistant. I'm revolutionary. If I was working on family panicking. I'm telling you, there are people I have not seen physically for the last 10 years. I avoid where they are. Do you see me attending government functions? No. Yes. You was here to take functions. But otherwise I don't go to government functions. Okay. No. How do I feel? Nga yajjidde mu mmotoka ennene ng'abaana bange tebalidde. You can force terrorism. N'ekutuuka bombi n'enkumalawo. Kubanga omuntu yenna omuwanga ekiziitirwe. Muwanje tetukola saako yambuusa. Naye bano balina okufunyamu paka lw'okumuli wafukumamirira. To teach others. Finally, wamaze n'okukkiza n'ogamba obitadde. Okunkuba essasi. Nga abaana bange omwana omuwala bamutiramu eggaali patuku ne bamugya mu Uganda. The Chinese were operating a unit in Sabbath School. Ey'abakristaayo era ate okubagwamu mukazi wange bamukubira essimu nga tebamanyi nti miso bweri
esimu nenjiteka mu byuma byange nendaga nti esimu yemu eri Kiruddu, esimu yemu eri Lugazi, esimu yemu eri Mwalubati Kuuku, esimu yemu eri Kawempe. One phone. Atakakola kaje kubanga kakola mu office yaabwe. Kikaje yabali buto mana bali musebu nnyo. Ne bagula abantu banjite ku milioni 10 bali basabye 200. Nimba kwata. Miso azere kutimi. Nimba nywezo. Nimba kwata. Okuba ko manti they have given me poison 5 times. The doctors anticipated to Yakawanga and Yakis. They were going to go to treatment. They said, I'm calling you. Yes. Bambo put in the village. Why? But they wake up. Kubanga business with Maro Jogiraku. Nganze njitegedde nti amasimu gaabwe galuzeetinga ate era n'abatta abakazi baakomawo era batte mukazi wange esimu yaabwe nenjikwata nenjiteeka mu byuma nebategeera bonna we bali because I can listen to you. Conversation zammwe zonna ne bagamba no omusajja ono amuyimirizaawo yennakyo era mitingi njirina nakyo beza handling a lot of money tutegemu omuntu lufu era nebakikola abamuwa ssente nakyo be ne kadaaga professor n'abagamba nti ndowooza aboogerera oba ki nakyo balina okuva baali bamusi. So this is a deadly squad. Naye nga bwe batunuulira bali abaasooka baakola ssente nti there is a market. Baali batembuzi baali bapayoniya baayiya kinene. They need a medal. Singa tebatya kuvaayo kubaasa mitu. They need a medal. Why? Science has discovered nti a human being gets spare parts from another from a fellow human being. Kakati b'abazungu Canada yonna gyebiri. One bo bakiyita donating. Bwe liba afudde mabuli society edonatinga amaaso ge. Bali mulimu donating is not a donating. Kakati egundi ekyokubiri nti you travel to India ne bakuteekamu omutima ogwavudde wano ne bakuteekamu amawuggwe agavudde wano era eddwaliro ly'eriwo baaliremesa totally frustrated omukazi bamulemesa bamuleeta kyekyakuba eddwaliro basajja b'amaanyi nnyo mwe temubasobola bwe basinika amaanyi temusiibawo ne bakubambula obulamu zange baziggyeko wano tebazigala olina okuziggyako bakitalo nnyo b'amaanyi UCC salingiriza akabala ka UCC eguudi tuleera tekamenyako zabalemerawo kituufu. Kakati who has fought with this group? Okumanya eri business efuna Allah yakuwa sente singa tewali atasaala singa tewali atagenda mu kyasi omuntu omutima gugula dola emitwalo eki ejja dola zisente mpeka amawuggwe gagula dola emitwalo eki etaano obusomyo kiri egula dola emitwalo 10. Ekiki eri nabo zibazika abantu nga mugulu bagakubye ne bagamba ekyaleetera okusajja w'emulago ebizibu yali tamanya bye bakolera yakasayingiire eggwanika bamuba ne bamugjawo era nagenda ne mukubira akatame nti maize ngaokiwulira tewali gwesikwata wano baalirizise nga temutegedde kubanga ekiseera ekyo mwe battiranga bagundi baani how many people are saved? Miso yasinga abantu bangi abalala ne bampita koni bangi naye nga zimaze okufuna netiwaka yaabwe yonna nali nkikoze eki aliterese mu gurupu toyinza bawona tibagala sente mu trade nasali alina okugenda bagala okuwamba amalwaliro lwaka alina okugenda bamunyabo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 nyab
Do you think kwa gesi man lukwa kwa heresi biru ye ndoza na ye anyi abikako kubisi media people kwamba abakantu kiza kubikako ono bale koza tumutumiye na yako kuba kubikako umuntu ashitise abamuzibunya kuteka bom kabili kito abamuzibunya kimuli mu but for us who vomit era Uganda bakonga ndiye nkoko
ekoko ekwabanyu ne embata teka embata ebidedi kituufu era fa Buganda tukugamba wabadde mu accident wa bleeding kyamafumira incident kakati the issue is how are they going to get these people yes nikiriba kimesinga this time the last kinakola kitya mbwandikidde akatabo akalala how to perfect the organic bakipe ekibamarketing kubulidde baki parliament ekiyisiza nabo mbalaba bayigidde mu mistakes zaki nti badokita balirira kitandi yes because of the earlier mistakes you made not me you made mistakes you flooded the market byavanga mu Libya ne biva wano ne biva Tanzania ne biva Zambia kakati ne bafuna akasajja kabwa akasiru bakaita Kamulani kati kabe flooding e Pakistan nze nembabulira ndi mbabuliremu International Intelligence Organization ya monitoring you kubanga abazungu byabwe babazungu babadde babikola ki babirina kati bano banyo ndi mwanyi bazimbe bizimbe bakola ki ne bifuladi ku market akasijja ne bakakwata bakasibe emyaka 5 ne bakalisha milioni za dola 7 ne kabataji badda kunsi badda kunya so kati wasazewo ekite for the good of the years bagamba bayina challenges one buli muntu ategedde fali eri mu mubiri kakati mwine okukola si kya monopoly abantu bana kuba batano bebakiri like previous you must have a company that controls this business across the country kubanga buli muntu amala okutegera nti kiri mu sale it is going to attract new entrants true ujja kulaba a powerful person mu district ne yamalwaliro webale nnyo ng'akawambi ekituufu ekitegeeza walina okubeerawo oba kampuni ya insurance walina okubeerawo sharing of money between bannannyini muntu eddwaliro and you will not see doctors taking instruction over poor pay you will not to select a few doctors every second can buli omu akibeeremu weesange nga mu kifo ky'okubalemera omulambo gwammwe babawa balance kakati oba abantu bakitegedde nti muli musene ojja kulaba abasajja abanonya omulambo n'emiholo n'enkuni batte mu ddwaliro era nebaga nti emitayimbwa egiri mu malwaliro tukimala essente aba funeral companies omulambo bagukebe it's more complex than what they think. True. I'm telling you. Even about the roses. I'm about to cheat down with Mubi. Ngende Chamia. Sigenda kwa chintu cha but what I know, in a political sense, no police. Once the 19 enemy goes, the allies fight each other. What we not enemy with one of Fenda, Awam, Singa, Tanga for Kuba Fenda Savage Kuba Sirika, Hotel of Peace. Paul Wanga, nobody was sweet to you. Ate bawuli dwali president mwangali agala bazio kakati ate ngono bota nazo kitegeera abakyoli kibakyagala lutano bagati abalango babeera mu republika busibire yakana kulonda akule omulango ne balonda n'alonda nesibisa ko nakyala abalango kubanga abakyoli bagati the warriors the language and this kati bana abakyoli abalango ne babagamba fetulina brain tuli batamu kyeko this is what happened abakyoli bakwataga mu bedi baleeta olala otundu gavumenti yabwe yalwawo kitegeeza bali abalango baali batuufu you are warriors but we have the brain run the government okay yes kakati olutalo lwayingirawo mu kibiina munda UPC Uganda UPC syndicate UPC science UPC Nkomba jinja yiganga kamuli opotenga
Obote ne consoling. Awansi is a part of ideas. When it is divided, nga faction to zina. Jambo sana we gwao. Muwanga presented 17 points nga kola UPC Uganda. The same points Idi Amin presented for toppling Yamwe. Yali amuga nti gutuusa okujjako. Time wekwedde. Kuba Nyerere yajja wano. N'asanga Obote ng'atamidde bali Kawunda. Kawunda n'akaaba. Nyerere n'agamba, Paulo, why not you remove this food? This is Wanga. Agamba Paulo. Muwanga namwe in a humble way. Wait him to recover and you are talking to him. Maybe enough word. I'm ready for the dome. I'm ready for the dome. Mwanga wajia encourage me. Ubote bamuteka mumbera ntakati abantu bagamba. The man is shrinking ya kwao. Ne Museveni yashimbuza. Are you sick? Bana yange kasoji sabujekitinga ku psychological torture. Shrinking. That's me. Okay. I'm not sick. Sente zendi akonzi ina ya friends. Sina ya vuwala nyo. Na ye to move in the shadows. Embele joita mweno. Ndiba na basirikali wakala banganga bayigede mu studio. Nika tukola na. Yes. Kubanga moving in the shadows. Tambula kuba munkenge. Oli tanjogede. And it is normal. What was my psychology? A man kills the husband of a woman. Why not a affair? Thinking that Yamwe nyokusinga Yamwe. Thinking that Mwamutta ajamusigas ended up exposed and committing murder. But the Uganda have the proverb. Bali impoliranga kuwa college. Ngende. Kati ne wokwata abatanagirine ekitawa afuna mu. Basa sudde sente kyamuza. Tekyamuza. You are paying okutegeera pain y'omwana we gye yakola. Era zo musajja namuti. Ngenda ne kyandi mukudi. Ene nawa muzi mukombe. Toyita kudda mu ebyo twamukuba wali omubanja. Awo ndi omubanja. Discipline sijina. Umeva batu ga know your character. Kati nze character yange ejimanyi bulungi. Nnyo. Ate nze mukuta ekintu kyange. By the time umanyi nti I was arrested. Lubandwala wa president. I had been arrested. Office nali masajja wiki 2 months earlier. Kakati abasajja bali tebamanyi bya office ntalo zaffe. Baba Kawempe. Jasira life. Nga bagna nti chairman waffe. So musajja yalina bus. Musajja musiramu yali muka train. Kawempe. Lero za changes. Bus ze zasibaka Council Square. Ina bus ni Seremba. Seremba. Yasoka kuba wena ali mu amanyi. Gwetaba nekitali wa kitiro kyamani wa Kawempe wena. Nekitali wa nganda yasoka kubera ku kyamani wa nali mu nganda nalaba obujozi bwe balina bwe bajoga kitabu. Nga sente zijja yete mamu. Some bitterness is extreme. Kituufu. Yes. Kituufu. Bana bajoga yesiba. Some bitterness is extreme. Omusajja atega bomu n'otategeera. Ne bakugamba nti baamusse tebalina kye baatutte. Revenge. Kakati abayicholi bali bakwatidde. Nakyogera ko nti nze bakwata mu wiki 2. Kituufu. Polisi yavaayo okunkangaka. Bali bakimanyi kisobola. Yawebukala nfujja okugamba nti bali bakimanyi nti kisobola. Why? From the intelligence tools, you get prime suspects. Kayibula yagaa nti abaserikale bange be batidde Uganda oyo saakusuuta amanyi bwakula. Tutunduye holomax 40% of the evidence in the murder cases. Esigala ku crime scene. That's why. When we are from Kololicho, okulibolingo ofuba jewoki. The crime scene is even enough. Kakati abasajja bajja mbasanga ku National Theatre. Sabiti bamutegera nti mukwano guno. Najja nangamba tumuzeeyi akuyita. Nabo yabayoleramu. Paka State House. Ati babaga nti nina bambabaza. Era katambi kali kagamba vote mbabaza Museveni is a fool. That's why I have in my book the good side of Idi Amin. I have exonerated Idi Amin. Taina musango. No, Idi Amin yali illiterate. Nga simugezi nga Museveni siwa university. Bajja nga ne bamuga nti gundi agenda kutta.
aina kureactinga kituufu. Yes. Era okuva 75 yali bruto nnyo kubanga Charles Salve yali amuwambe ng'olunkako kumukako. UPC yeweddewo. Gundi vice president we yali amuwambe n'amuteeka akabenje. Era waliwo olunaku Mustafa Adiso yagenda ewamye amini n'atulikira n'afulumira mu kituli n'adduka. Mustafa Adiso n'ababuuza layisi wapi abaali bamukuuma. Nga tebamanyira Amini gy'alaze n'abayoola bano baabasangayo mu 79 naye nga Amini yali atusaana. Ne Charles Salve yamugamba Charles Salve ompambi ti jangu nkulekere ekiramu ky'abaana bange ekisiru nekigenda bakibatulira mu kati n'Amini naye nze nalaba Museveni nga nti naafuluma ng'aswagirira nakwata sabbiiti wano naafuluma nga it is not the Museveni I knew. They had totally incited him against me. Yes. Era ekyenyamba biri ebyo. He called me after about 4 years. Nangamba ti you plan, why don't you forgive? Mugambye amweresora. Lesora yakuba omuntu ne bali be basule tawula mu box. Gututosa mukono. Basule basola tawo. Bobe banumba. Agandi tewali badde ofisa mulungi mu maji. Mu maji tusonyiwa. Akukubira essimu teyaddamu kubase. N'okulekawo emmotoka ezo n'abaserikale. Ate who was to kill me? Is it the opposition does not need to kill me? Banjagaza. We are fighting political battles. Yes. But we want to walk in the case. Omwana mukubi amanyi mukajjemu. Omwana ng'omuwala mumuse mwalubati kuku. Muganda dokita yakebera nga temuli kintu n'eki. Nga temuli kintu n'ekimu. Ebyo byonna baabitutte. Ate omukazi yakamba. Mirundi anzise. Mirundi. Mwana mukama. Kyali magudu. Naye kinoni. Kyaba n'omulongo wange kinoni ekiki. Byala abantu b'ennonyo balya. Nesobola kusulibwa mu ki. Abantu b'emwana nabo waliwo abalina extra gundi b'otasobola kusojobwa. Ako kanna nagu akakali kakola mu ofisi yaabwe y'ewandege nabo keera. Kuba n'akayindi bwe kajja. Tebeyandituuse naawe. Akayindi kajja ako kamulana. Ne kabagali look for this man. Bayagala kumubba ssente. Bamutwalidde abantu babiri okuva mu ICT ministry. These have been sent by the minister, they are experts. Mwe simu yengi yingiddemu. Nakababuuza, does it mean that this man has been hearing whatever been said? Yes. Now you can insert there a protective system. Nebakalyako emitwalo $1 ekyali nkakwata. No, there is nothing with this story. Bano lagani no, okwogera naye tugende mu bakyayina ne bagenda ku Chinese embassy ne bajjayo system n'enjikuku. Akakyayina nakalaba kaabooleza amasimu gonna system eyingira mu simu. Bakabooleza amasimu gonna ne bakawa ssente ebirivu ne birimu ne badda ku Zoom ne badda ku landmine. Mu kifo ky'okwogera nange eriki Mirundi is a nuclear bomb ninakubeera nga nemwampundaze waffe. Why do you wish me poverty? I know. Read this book. Read it. My 10-year humiliation battle. Yes. Why we should forgive. Yes. Everybody. Museveni yali badde akoledde ebintu bingi. Yabaga nti omusajja yayambala t-shirt za omuwe factory. Tukane babuuza kabusenga ng'omulaba. Is this machine yours? Printing press. Is it yours? No. Never Peter. Never Petaka. Again. And Mumba investor. Remember. Nariwaba. Kakamba. Mumbere poor. You have seen a poor man. Embolo kumabwe kokati yenkana pusi. Myaka 10 tukubaganye. Namwe muri buluzi nange akumedi roses. Kakati mbatadde on my own conditions. Obatadde mbatadde bakole boba nakuta don't blame me boba nakuta ngandi yakitinga mashini yange nzirina so obatadde nabo yagala bakuta ngandi don't block my money leave me to go in peace I worked for you
I defended you where others were cowardizing. My mother is a cripple. Era yangamba ngwabo mukazi mu state house. Chibakuvunana. Ngadde kyagamba. Anti yamanyi nti olutaluka mukazi. Nebagamba I want somebody to tell you. Mukazi kyoyo wenna bamumpereze mu message. But in my opinion, there is no such a woman. It's not. The only feel is that I had money. And I'm a generous man. Abantu bajanga mu office yange kesi danga sina zitwala. I depleted my resources. Kubanga nganze mbagamba. Ti omusajja ze okoza president ataddewo land office. Omusajja n'abajja avudde. Thinking that the presidential directive works. Na nimumuddamu ebintu byebimu. Oli eyamubyeko ekibanja kye beegundi ki. Genda yo set house fe tubamanyi fe kusinga n'ogenda. So the man goes back frustrated. Ekiragiro kya president kino mukikoze eki. Mba mukittatta. Mukittatta kitegeeza talina mugaso. Ayingo kiri. Bekyo tebakimanyi. Ti when Museveni pledges Nikitabeerawo ate ki gwe balabisa kati president nga yampise ne sudiru nampita nsooka genda wa president ezo sudiru wezi ezo mugaga zonna wezi naye za Museveni nalwegiso ani akagwirawo wagenda kuzikutabulire olumena nzeko yesu mugaga yako olukya ndeka mukazi wange akala kasenta mwe wasudire ewo mugaga yina ndeka mukazi wange akala kasenta kubanga yisi amini we yafugire eggwanga erina purification ndimo kulusegere Museveni takwata kusente ndowooza security takwata kusente era waliwo yayingira mu dduuka eyigange n'agamba nti bamuwaani ebizigo bya samuna sente ezijja kumbati I think because of security takwata kusente kakati yaamini yayina purification ngemubeerawo akabirawo ebintu byamini byabanga bya kaasi gakiggwerawo amini gayina ngambi naye nga mupye tasula tayina amateeka yabagamba when you read my book amini yayagala nnyo abamawulire be nti amini liked his media team yafunanga olunaku n'aleeraba ekyemisana do you have a house? No. Why? I don't have money. Get this money. Nemwe. Nga Christmas obena ku nkulu zonna. Amini ndi musiramu bato ndi musiramu. Kilo z'ennyama 10 eza soda n'abanyobia. Abantu be abamulire be. As terrorized other journalists. Banjuki. The secretary wa Amini Njuki was a powerful man. Era nagenda okukola mu 79 ng'amawulire tugashimawo nakasero nga buli lupapula lw'amawulire luyinayo pijoni oluyalo ojjayo ojja sitole kukola ki emitwe gifaanagana gyonna era gundi oyo ani gundi Juma Origis yabuuza omusajja oba taifa empya nti lwaki ku OAU ebifaananyi tebyafuluma eriza tekimulemu okuddamu junior when there is what you call a deadline to press conference yawedde nga deadline tenda kola ki ng'eyiseewo the system we are using tesobola kufulumya lupapula lw'amawulire beyond this time namugamba olina explanation kati gwe edita oli yamugobera mu lupapula lwa private otoli kutsiba government Juma Origis Uganda Times nekuba nga Idi Amin yesavinga bonga balowooza let us see the human side of the president he can wait na agenda ku table the yesavinga ne bakikuba alofu lugulafa akamuyita lugulu yamuyita lugulu yali alooza tebagenda muwasente abamuli bagalanyo bana katika office yes you see Amini cannot wait to be served wamulu yekinterpretinga buki abo be balina government ya Amini
Aho fana kiraze ti president sawa kulinda kumusaza waye era waliwo gundi yozedita asabwezi yakiteeka mu byabafumu yeyita kuleera okulaga ekkiri ye kyamuyamba olwokuba byesabwezita alwawo lipoota naleeta ekifaananyi okugiteekamu ye yali azze bugisa era eddoboozi lya byabafumu liri kugundi ku kaboozi eryo eddoboozi eryeggoneebyabafumu era in my book twogere ku birala in my book there's a good side of Idi Amin. Idi Amin bamaliya mungu bamuyisaitinga nti omwayagala kusuula gavumenti ne bapanga culture of weapons wagoliza leero nti zivaawo Tanzania. The man who authored a document eyatisalumu the rallying cry patriotism and language nti Obote ekiwandiika ekisibwa live. Are you sure? Siri tichachi chifute Obote. Hapana. The man, the former minister of Idi Amin, who authored this document that confused the Amin to kill Uganda. Yep. The man. Achari. Omusajja yagamba nti Kabenje he died recently. Dokita yagamba nti lumwafiridemu accident esirwa live. Kawabi jawe bali ko omusajja yakola akabenje ako seruwo abadde mu poliisi mu traffic ku mulembe guno akyali mulaye yinza okuba nga akyali nga mukadde gyali naye bakigulemu ekyali Amin bwe yategeera bwe bamukonvinsinga kikiwandiiko kivuddewo Obote bagana n'owerubaga tumukwate. Amin yabagamba omusajja werubaga talina kizibu talina kizibu bano abakusa isibesi kubanga obusi yazisebwazzeku Amin yayita bannaddiini owabakatuliki owabasiraamu owakusa bonna n'abawapenzi agati n'ababuuza abakristaayo muga eddiini yamwe yayisiza okuwasa abasajja bannaabo abakazi ani anaabawasa n'abuuza kalibiraali nemufuti kino bakisomyeko njabawera nti Amin ndi wano busirezi bwali baddewo nti zino premier league zaali baddewo nga mubiraba ebisa omupiira gwa Uganda. Omusajja yagamba Idi Amin waliwo leediyo Tanzania nga bamufubirako kuliko Senyonga ayogerera abasiraamu kuba mupiira izinga kuliko akawalanya Katoni babiri. Omusajja n'agamba Idi Amin nti nze leediyo Tanzania nagibulyako omulundi gumu nekisamba teyafuluma omanyi otya weeri onakuwulira leediyo Uganda leka kunnimba nti wagibulirako omulundi gumu twagibuliranga mu bitooke okutegeera olutalo nga bwe lutalo tewajja omusajja wamita Shoibu Nsuku n'asomera Amin ekiwandiiko akawamba papa sebo Idi Amin tukutegeeza Uganda tefugibwa nga temuli kabaka Shoibu oyogedde ekigambo mubi nnyo buli muntu awulidde mujasi yenna awulidde Shoibu yafuluma conference center omutwe n'amaavu ate nga bakimusomesa nti musiramu munne bwe yategeera Amin nti ab'emwosi baagala okufuula omuzikiti ogwo Kampala mukadde bbaawe n'abalagira mu kuzimba omunaala ku kyalo naye gusigale nga muzikiti tewali atalina strategy kituufu n'ategeera nti bamwozesa sente bazirya. Do you know what Amin did? Yaleeta Kanomondo omukatuliki abumanye sente z'omuzikiti naye Amin yalwanirira ennyo osoboka baleme mutta nti oyo yali innocent. Musajja werubaga is very innocent. Era mu gundi abantu kye bagwewuunyisa meeting egwegwe Gardiner yali agenda Roma following morning kasi mumpula naye mu meeting yalimu n'agendera Tate bigite Catholic tebagenda mu bibiwaka naaje ekiro namuga totambula Mariamu wagenda kugira mukulu era as a result erubaga baleetayo mu nsenyoli kanyi very powerful erubaga ku mulembe gwa Amin immediately Amin left bamukuba baddayo Sudan
This is why the American also erected Silvana Siwala, Ekakwa, Waswabi. Nene bimu byonna beni kibaluka yekka yekka mufuta nenyeze nzetambula wala history bani njala nnyo naye bakwata okuzungu yali asomesa Makerere n'awandika ekitabo kye White Pumpkin. White Pumpkin yali tamanyi kutayipinga. Many people bamanyi okutayipingira okuwandiika n'okukola ki ebitabo byange byonna byekole editing yinza okuba ekifaananyi amagezi why ensobi zo yinza obutazira kituufu ne collections kakati omusajja ne bamukwata naye bamukwata bamutwala e Makindi. Amini had an efficiency internationalization n'abatanzania bakyewuunya okulaba nga baatesanga mu kabineti ya Tanzania nga bina mu state society used money innocent si Museveni yajuliza cash down kiggweeraawo kati yabula yakola UTC n'akola Uganda Airlines from zero n'akola ki ate yayagalanga nnyo yagenda Zanzibar ku mupiira Zanzibar n'alaba kalati mwitaaka ki what do you need ati omukazi ayagala ebintu akutawaanya nnyo nti byakyala byalabirira ebirungi naye ayagala obikolekati times nga sente tosobola mubi ati Amini yeegombanga ate nga abasajja bali tebamanyi kubba abo abasajja b'engulu okujjako okuyimba kabalagala gonja ne lole y'omwenge ne bagitwala mwayo balinayo naye nga teri kiriyo ate kababba bakolera ggwanga bali bamanyira ifu naawe kyolibwa ku mulembe gw'obweti abasajja Abaganda be bakola sente mu Burundi mu Republic House okusakulayinga emmere na biki eri kimwine yabasuula nga yaloza tali yasente nti waleese embuzi ya kilomeka nti 2 gireetere nkusasula neeteyeyo enkoko ya kilomeka nti enkoko ya kilo 5 girendeetere ne baavuwala ba Muhammad Kajumbi bafaisoni ddamu lyabakawuunya kikyabavuwala eri kimwine yabavuwala aziifu bo tebajja kulya beni kiwanuka ekyamukola obubi. Amini yalagira abasajja be ne bata omusajja e Makindi. Beni kiwanuka n'agamba baalogeze obyaskopas mu kooti tuyina amagye tegalina buyinza bukwata na buta nti ame masibuligi this man before me kakati psychology y'amagye ga Amini obuga buli erivu mupakasi gwe baleeta bamujja mu chambers ate here Kinyeta yakubira Amini esimu don't kill that man namugamba nti yes I can release him na yayogere nti amagye ga Tanzania gabadde mukutte akafukigamu beri nalagajalira obulamu. There are times when you humble yourself when you are placed between a rock and a hard place shirish so that your enemy gets certification wait there let them do their business. May I know you got over it. New interests are coming in. Everybody has known. The common enemy is now done. Buli abulidde nti omulambo guli mu sente abantu babulijja bategedde nti omulambo guli mu sente era kannaye mbazi nange kukinga ntima owange bagenda kukebera manozisaba kale kano omulunga katudde mu kyafe ekyokubita ovaawo wesigalako tukomawo balekera ekintu kyabwe